Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV. Mu Uganda abantu bangi basigala beewuunya olw'emiwendo gy'ebintu egyeyongera buli lunaku okuva ku byokulya, amafuta, ebyokufumbisa n'okutuuka ku byokuzimba. Emiwendo gy'ebintu gyeyongedde nnyo. Ekimu ku biviiriddeko kino kwe kweyongera kw'emisolo egiyitibwa excise duty egyateekebwawo gavumenti mu mwaka gwa 2026. Excise duty musolo oguteekebwa ku bintu ebimu ng'amafuta, sukaali, omwenge n'ebirala. Omusolo we gweyongera emirundi mingi, abasuubuzi nabo bayongera emiwendo gy'ebintu. Gavumenti yaleeta enkyukakyuka mu misolo ku bintu eby'enjawulo okugeza amafuta g'okufumba muyite butto gassibwako omusolo ogweyongezeddwa ku buli lita n'ennusu 4. Seminti ow'okuzimba naye yayongezeddwa n'omusolo gwa nnusu 10 ku buli kasawo. Ne langi ze bakozesa okusiiga zaakwongezebwa na 3 ku 100 ku buli lita on local and 2,000 per litre on imported. N'ebintu ebirala nga sukaali n'amafuta g'emmotoka bivaako n'ebintu ebivudde mu bitundu eby'enjawulo okwongerwa emiwendo kubanga okutambuza ebyamaguzi kuba kwa ssente nnyingi. Newankubadde nga emisolo giyamba gavumenti okufuna ssente, nayo eyongedde ku bizibu ebiri mu bulamu bw'Abannayuganda olw'emiwendo gy'ebintu egyeyongera. Bangi basuubira nti mu biseera eby'omu maaso wajja kuba obwabuli ezisobola okuyamba abantu nga ziteekawo obwenkanya wakati w'ensimbi gavumenti zeeyagala n'obulamu bw'abantu obwa bulijjo.